libadde sanjerere ku kitebe kyaffe nga bwanguzi mu kalulu k'ekisiba akamaze omwezi mulamba ku mikutu gyaffe okuli Bukedde TV, Bukedde Farmer n'Olupapula olwa Bukedde akomeddwamu omutwe abakyapa Gin Enterprises abakulira Pulezidenti Majaleni bakwasibwa ebirabo. Omugenyi omukulu abadde Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kalabuze nga anezeddwa akulira Vision Group Don Wanyama batuukidde mu kitundu kw'amatali okuva mu Khalifa Ahmed Mukasa ne gurupu ye eyanatete Matali Group. Abongozi babadde kinana okuli abayise ku TV 3 Olupapula 20 ne Radio 30 buli muwanguzi aweereddwa okubadde Siyaje wa Pulezidenti Sabuni Wajama Sabuni Walanzo omuzigo gwa Tere Buto ebirete n'ebirala bingi. Kulya bulungi nnyo ababukedde mutugabudde bulungi nnyo Supreme Mufti ne Wanyama balonze akaluliri bannamukisa abiri abawangulira olugendo Olemeka ne Madina. Abawanguzi kubaddeko Fazil Lukungu omuvuzi wa bodaboda ewa Bigalo Kibuli Ndarajabu Hussein Sajjabe omusomesa w'eddiini Namuwongo. Erinnya Fazil Lukungu wa Bigalo. Fazil Lukungu wa Bigalo Allah jangulira ne wana abamusatan agazi bakutwala linana no Khalifa. Omuwanguzi waffe owokubiri ye Rajab Hussein Namuwongo. Olugendo lulabula kusasulira abakyapa Gin Enterprises nga bakutwalibwa abamusata and others. Lukungu ne Sajjabe bebaziza Bukedde olw'okuteeka akazannyo kano ne Allah kuba baali tebakisuubira. Alhamdulillah nebaza Bukedde Prestige omukisa guno gubatuwadde gw'okubeera nga nti tugenda okukola umura kulambula ku bimu ku bibuga ebya Nabi Salama, ku bimu ku bibuga Allah tabaraka wa taala byatutendera. Kulya bulungi okuwangula okugenda okukola umura kulambula ku kibuga kitukuvu Makka ne Madina. Maneja wa Bukedde TV Kyali Kayira Salo nga asimya abawanguzi olw'okweta mu nteekateeka za Bukedde ne bawangula. Okuyozaayoza ennyo abawanguzi b'olwaleero Sebo Supreme Mufti n'abakulu bonna booli nabo tubaaniriza nnyo. Mwebale kwagala Bukedde, mwebale kwagala Prestige, mwebale enkolagana ennungi. Mu kwogera kwa kulira Vision Group Don Wanyama agambye nti ekigendwa kya kampuni eno kwe kuyamba ku bantu okwongera okwekulaakulanya. For us we believe as Vision Group ti buli kye tukola nga media house tulina okulaba nti kiba kiyamba abantu okuprogressinga ku advancinga society yaffe ekole ki egende mu maaso. Asimye Supreme Mufti olw'omukwano gwa Lindi Company ya Vision Group n'ategeeza nti omulambo gw'obusiraamu ogw'okuteeka empisa n'obugunjufu mu bantu nabwo kwe bayimiridde. And we know that the purpose of religions like ours, like Islam, is largely to anchor people on morality and give people the right values on which they should be able to advance. Yes, Supreme Mufti Kalabuze asaba abasiraamu okusigala nga buwulize nga biwalira ddala ebikulu ebitasaana butambuze n'emize ebirala gye bamanyi nti obusiraamu tekibukkiriza. Katonda oyo gwe mbadde musinza mwezi gwa Ramadan ne mulekayo okunywa omwenge ne mulekayo ebyobutambuze ne mulekayo ebyobuseegu byonna bw'atyo bw'atwagala n'emyezi esigaddeyo 11 ne tubaagaliza Eid ey'omukisa ate Eid kisanyusiza okusanyukako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.